jako akawuwo. Abakulembeze mu Kampala nga bakulembeddwamu Minisita omubeezi wa Kampala Honorable Kabuye Togabye, Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer Dorothy Kisaka, Meeya wa Kampala Central Salimu Hulu Nsubuga wamu ne Tawuni Kiraka w'ekibuga Kampala basibye mu kulambula bitundu bya Kampala ebyenjawulo okulaba embeera nga bw'eyimiridde. Bano omulimu guno bagutandikidde mu Kikuubo ng'eno gye basanze bannannyini bizimbe ng'oluguudo lwakakolebwa emyezi 2 gyokka balusimye okuyisaamu emidumu gya kazambi. Abakulembeze bano kye bagamba nti kikontana n'amateeka agafuga eggwanga lino. Bakute ssente bakoze oluguudo ate gwe n'ovaayo ku makya ekiro n'olutema. Kati ekibuzo kiri nti oli musezi otekawo bomu obotegawo ddagala bajje mu kizimbe kyo mu bapansi. So mbadde nsubira ati kati tuteesa n'abantu beesubira ati really muli bantu abategeera gavumenti oba abategeera abalyagadde obuweereza obulungi, so saagala kuba eryo mulyonoone. Minisita Kabuye agamba nti gavumenti ya NRM yakugenda mu maaso n'okukolera bannayuganda kyonna ekisoboka okulaba nga bakulaakulana newankubadde ng'ate ebintu ebimu byekola batandise okubyonoona. Kituufu gavumenti erina okufunirawo okolera, twabalagira dda gye mugenda mukolere, naye engeri gye muganye mbawadde wiiki emu bweti bw'oba n'ekizibu kyobala bwe baali mukolawo najja neembuuza lwaki payipo zino teziyingidde mu mifulejje egitwala amazzi. So bw'oba n'ekizibu lumba mangu ekitongole kyaffe ekya KCCA ekikola ku bizimbe emyala n'ebya engineering basobole okkulungamya. Ssenkulu w'ekibuga Engineer Dorothy Kisaka akakasiza ng'ekitongole ekyakulembera ekya KCCA bwe kigenda okukola n'amaanyi okulaba nga kituukiriza obweyamo bwakyo obw'okutuusa obuweereza ku bantu wabula n'asaba bannakibuga okukikwasizaako. Smart City Campaign ekwatagana ku bintu bisatu. Ekwatagana ku technology. Tweyambise technology yenna asoboka okulaba ntukola esite yaffe nebeera smart. Ekyokubiri kya infrastructure. Ebizimbe byaffe, amakubo gaffe, bwe tukolera wonna tulina okuba nga tulaba nti trade order egenda mu maaso ne tubeera smart. N'ekyokusatu ye smart people. Okuba nti twerabirira endowooza, enkola, engeri gye tutwalaganamu ng'abantu Abannakampala tulina okuba nga tuli smart. Ye ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi abakoleramu za keedi za Kampala ekya Kafo Haji Kato Hussein abuulidde abakulembeze bano wa we batuuse mu kusomesa abantu okwerinda bbomu, bw'atyo n'alaga obweraliikirivu olw'abannannyini bizimbe abamu abaganya okussa obumu obukebera ku bizimbe byabwe. Abasuubuzi twava ku muggalo ntalo twasigaddeko lwakusomesa abantu SOPs nakulaba bwetebutwekoloma bulwadde buno obwabukasobozi. Era se omukama wange twawulupirako emabega nti twasalawo okutambula ne ttiimu ya security okulaba tusomesa abantu ku maakeedi okwategeeza nti omuntu wadde abazze gy'oli ng'alina ensawo topapa lwakwanja oli muyala lwa ssente wabula tunulye mu kiki ekisi eri balandi road nti abamu tebasobodde kuteekayo bantu bakebera bantu ku miryango wadde nga ffe tufayo ku mulimu gwaffe kulaba nga ffe tukebera buli muntu abajja okugulako n'okubuuza kikino situlule. Babamu ku basuubuzi mu kibuga Kampala beekokola olw'engeri gye bayisibwamu ab'ekitongole kya KCCA abakwasisa amateeka we basinzidde okubagambira ku bakulu bano okweddako. City Council mujje mutubulire kye twagala bino tubikooye. Tugenda kubeera kwekyo bwe munatuuka otusala emisolo mugenda kujja nga muggalawo amaduuka mukiteeke bagenda tuuka nga bajja baggalawo amaduuka kati ate essaawa yemu mutwala ebintu tukolerewa batubanja amaduuka batubanja buli kimu tubaleemu amagezi. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mbasaba Bannakampala muyige okutwala ebintu byaffe nga ekyomuwendo. Lino ekkubo lyammwe terigasa ffe.